Kujja mwana wa mama ono nuwa mutwe inga bulijjo kakwate muko njagala kakwate muko kano kagenda eri mwannyinaze Anatalia Oz TV presenter no Anatalia Oz ntwadde tetugenda kumuwa ku budde ekisoka kya byonna tunyolera wamu n'abasuubuzi bonna ab'omu Kampala abafiirwa emaali yaabwe mukoka we yayita mu bizimbe arcades ezo n'ayonoona buli kimu kyonna naye ffenna nga tumanyi nsonga ki eyaviirako akabaata akagwawo so tunyolera wamu ne bannayuganda bannaffe naddala abasuubuzi naye Anatalia Oz nawulidde ka statement ke wakoze nti gwe you're not into politics gwe toli mu byabufuzi ekyo kikyamu era kikyamu ddala nja kweyazika ku bigabo bya Dr. Kebbi bwe yagamba nti abantu abasinga obugwagwa n'obuwumbatuutu n'obusirusiru yo yayimirira mu kamera n'agamba nti nze siri mu nnabyabufuzi nze siri mu byabufuzi kati n'ensonga eri bweti ndowooza abasinga tetutegeera politics kyeki tetumanyi the term politics ate era tetwawula ebyobufuzi ne munnabyabufuzi ebyo ebintu bibiri ebyobufuzi ne munnabyabufuzi osobola okugaana okubeera munnabyabufuzi nga tolina political position yonna gye weetanira gye weetaaga oba gye weegomba awo oba toli munnabyabufuzi osobola okukirwanisa era n'okyewala n'ogamba nti nze siri munnabyabufuzi so tekiri nti nze siri mu byabufuzi ebyobufuzi bitukakatako ffenna bannansi oli mu byobufuzi either directly oba indirectly oli mu byobufuzi either nga olina ekifo ky'ebyobufuzi ky'olimu oba nga toli mu kifo kya byabufuzi ebyobufuzi bitukakatako ebyobufuzi bye birwaninga our day to day lives ebyobufuzi bye bidetermininga future yaffe bye bidetermininga wawe tuyimiridde ng'eggwanga kubanga olwaleero okeera ku makya n'owo omusolo ogwo omusolo bw'oguwa ani aguvunaanyizibwako ani alina okugwalokeetinga nti omusolo gwensasudde olwaleero part of this money egenda mu byobulamu mu ddwaliro part of this money egenda ku infrastructures omuli enguudo omuli n'ebizimbe mu nguudo muno mwe muba drainage channels olwaleero tutunira ekizibu kya Kampala kifubutukawa ekizibu kya Kampala kifubutuka ku poor planning baani abali ku kakiiko ka planning akateekerateekera ekibuga akali wansi wa executive director wa Kampala oyo si munnabyabufuzi era ani amulonda tudde ku poor governance olwaleero osobolokera ku makya n'ogamba nti KCCA eyisiza resolution negamba tetukkiriza muwala guno okuzimbibwako mu bumenyi bw'amateeka presidential directive nejjange eyite wa minister wa Kampala ng'alagira hamu akwati aweebwe omwalo ogwo ebino byonna biva ku bad politics bino byonna byabufuzi kyovola olwaleero Anatalia Oz we wakubye omulanga wagukubidde bannabyabufuzi mu kifo wabadde otudde ku City Hall awo watulawo bannabyabufuzi so eyo mentality mujejjemu ebyobufuzi osobola okubyewala n'ebyobufuzi byo tebigenda kwewala bigenda kukunoonya ebyobufuzi ebyo bye bigenda determininga musolo osasula gwenkanati mu ka bizinensi ko olwaleero kankubuulire kino enkuba mu Kampala etonnya kitono nnyo emaali y'abantu neeyonooneka tuyina kyasi nti Uganda tuyina natural drainages naye tetuziyutilizinze olwaleero baani abagaba ttenda n'ebyapa mu ntobazi so tubeemuko ku magezi tuleme kunyirira kungulu naye ng'otutuuka tunula mu kamera ate tuli bawumba tutu nnyo tuli bagwagwa so mwannyinaze Anatalia Oz wayokyeza okategedde bulungi nnyo tukwataganire wamu tufune politics omulungi eggwanga ligenda kutambula ebyobulamu ebyobusuubuzi ebyentambula buli kimu kijja kubeera wamu nawe munnayuganda ali eyo ebyobufuzi bitandikira mu njuuyo awo wennyini olufulumya ekigere bwat ebyobufuzi biba bikutandise kajjeeyo mwana wama Anatalia Oz eri gye wagenda ne bakuwa ssente ng'ogenda kukola embaga bakuwa ssente bebannannyini bizimbe era bebannannyini kwonoona Kampala otegedde si gwandeese Abannayuganda Mwami Museveni mubbi Mwami Museveni mubbi n'akabinja ke bw'aba yeewakana kawanika omukono yagamba Obote yabba akalulu
bwe bali mu kalulu Museveni teyakwatadde ekyokubiri kitegeeza Obote yabba akalulu k'owookubiri ye yalina kuba president yali muwanga yali Kayiira omukubbo lwa bench wano kani omukubbo Museveni n'agenda mu nsiko Museveni bwe mwagoba Obote lwaki tewakwata obuyinza n'obuwooli gwe babba oba naye wabubba kwoyo gwe baabubbako Wanji Museveni wafuna akalulu kamu tebaakubba oli gwe babbe yali owookubiri bwe wakwata obuyinza lwaki sigo wawo entebe Wanji temujja kukategeera kubanga obwongo muyinanga bwange mbabuuza Museveni bwe yagenda mu nsiko yagamba akalulu kabaddemu obubbi kitegeeza owookubiri gwe baali babbi nnyo lwaki bwe wakwata obuyinza tewabuddiza oli Mwami Museveni mwakwata amagye ne mugatwala Sudan South Sudan amana ne mugatwala Congo nga mubaze mbunno sima bakugoba abana Uganda okomewo ne force mutandikewo obuyeekera nga mufubutuka ewa nga mufubutuka eyo tekajja kukola nga muleta amagye aguge mwatwala Sudan nga South Sudan nga muza mbugagenze kuyabako ba Sudan mulimba abana Uganda muberere bagezi nnyo naddala abavubuka mulaba abaana be baseeka seese katika mbabuliro mpango bwe guba Mwami Museveni nga bwe yafuna Jamiru Mukulu ne bayingira obusiraamu ne bamusomesa mangu bbira mpanga awo Jamiru Mukulu n'alimbalimba abasiraamu mu bagende mu nsiko kumba ayagalira kulaba abasiraamu abaali ab'amaanyi era nalabye Eunice Kamoga Eunice yali amiru umma we Uganda w'abasiraamu ng'asalira eri Kibuli kati ng'ali Kampala mukadde natya olunaku twayimirirako mu kisaawe ku Bulu na Kivo Bulu basajja balaba yali atwala omuzikiti gwe Nakasero ne tugulwanirira ne tugenda mu Museveni atuddiza ebyapa ku Nakivo Bulu mujjukire bulungi nnyo eyali akulembeddemu omulimu ogwo yali Eunice Kamoga amiru Eunice Kamoga owetula ne basheeka muzaata baaliwo musheeka muzaata baamuwa okwogera naye nga bakubako mukube ng'ategeeza nti singa muzaata mubajje abadde mu nsi ya Busiraamu singa omutwe tekuli kubanga mubbi era Eunice Kamoga n'agamba Museveni nti nze ku Busiraamu nsobola okulagira amagye ne gakuwamba nina amagye agasobola okukuwamba Museveni n'agira ati wayita ensonga bbiri abasiraamu ne batandika okuttibwa abaali mu buyeekera bwa ADF Jamiru Mukulu be yali akulembera buli bamama Fiina baani ne battibwa ne bakwata Eunice Kamoga eyagenda nga weekibuli namusalira amayisa ne bamusonyiwa yagenda okuddanga wa Kampala mukadde nga yeegasse ku mubajje abadde atunda ebintu by'obusiraamu byonna nga bimazeewo n'eddiini bagiryamu olukwe kubanga batya okufa Eunice Kamoga watya okufa taata n'olya mu ddiini olukwe nga wavumiriranga mubajje nti yabbanga ebintu kati oli Kampala mukadde ensi mabina bw'ositama gaawukana Eunice Kamoga eyalina essomero ettula lye baalumba mu makaage ettula nga ku aya nga kuli hamu mumanyiyo waliwo n'akasaawa awo waggulu oyambukira Jamiru Mukulu gwe baakwata n'emmundu nga muyeekera awesebwa mu kkooti y'abantu ey'aba civilian abaana ba Nuupu batwalibwa mu y'amagye Museveni a generation era waliwo n'omwami musiraamu yagenda mu America bamita Kiwanuka yagamba okudda e Uganda nga Museveni avuddeko n'alimbalimba bakamoga mukomewo tubasonyiye Kamoga naye yali yadduka Eunice Kamoga naye yali yadduka ng'ali Kenya era ndoza jazalira abaana b'okusinga yali yadduka ng'ali Kenya n'abagamba mbu mukomewo musalendiringe nga Museveni amaze beetolola abateze Jamiru Mukulu okulaba nti basiraamu kyabali abalinamu envavu abadde bakkiririza mu Amini abaali biki abasiraamu abagagga bonna bali ku ddongo kati ne Kamoga nali sikusuubira waswaza nnyo Seeka Farisi wali ebigambo byo kati okyasomesa ddiini kiyahe
ya gwe ya Rasulullah chovala banadini ze tebakyanemaza akubulira ebigambo wano kumbe yasinga okumanya nti Katonda taliyo. Sheikh wegatta ku mubajje atuze ebitundu by'obusiraamu n'abimalayo. Sheikh otidde okufa ninga tukolerera jjana Museveni oli Katonda we Uganda olabika naye kakubulira generation yiyo yagwawodda kati ffe tetukyalina kyetufiirwa. Generation tetukyalina kyetufiirwa, tetulina amasomero tetugazimbye, tetulina amaporoti Kampala Road, tetulina bizimbe bigenda mu mazzi. Yeffe abatembeeyi ab'okukuba kitekanso betwalire emaali neekusiba emyezi 6 ogenda okudda ate n'emaali n'etagikuwa. Yeffe generation eyo gye mwakuza etamanyi gyedda etamanyi gyeraga. Mutusibidde mu katu naye katwetaase awali ekisenge tubotolewo ekituli tusobole okufuluma. Video zino buwenzi kola abantu abamu temutegeera mangu. Naye ku myaka gye nnina emikulu oba emito ndabye ebintu ate ndabye abantu. Ewamiru Umma Yunus Kamoga waliwo omusajja bamitanga Sheikh Saidi yali mu Tanzania. Bamukwatako mu biseera bya bomu zire ezaakuba ekansanga ne Lugogo. Ne bamutwala ne bamukunyusaako ekirevu n'engalo n'enjala nga bagamba nti be bamu ku Al-Qaeda. Ne bimala ne biggwa era ng'asomesa ku ssomero lyani lya Amiru Umma Kamoga. Be bantu b'okola nabo abajja mu basiraamu bannenjala abataba Sheikh Kirevu abasiba abasiraamu nti batta Kaweesa ne basiba abasiraamu nti batta Kirumira. Mubenga n'okwerekereza enensi tekoma. Enensi n'obwona olwana ennyo okubaawo era ekiseera kijja kubaako kibeeko endi. Obulamu bulina endi. Buli ekina start kina endi. Buli ekitandika kina we kiggwera. Buli ekitandika olaba enjuba etandika ku 12 ez'okumakya negwa 12 ez'olweggulo. Ate gwe atandika n'omwezi n'olunaku lumu luto lwa nnyoko n'ozaalibwa n'obalwa ogwo omwezi gumu myaka 10 oba ne endi. Mubenga ne endi. Oyimiriranga nnyo ku kigambo kyo omugongo gwo guyimirirengako Yunus Kamoga. Alhamdulillah rabbil alamin. Mukama tontusangaawo. Mukama mberenga n'omugongo. Mukama mberenga n'omugongo. Bwe ndabanga nnemereddwa ntwala Mukama. Sirina nnyo ky'amaanyi ku nsi. Abantu ab'amaanyi bagenze ensi esigadde etambula. N'engende ng'embwa. Sinza genda ngambwa. Sirisirika nze ndiyogera. Neweri wa government yenjagala eyakyagala nyingeze mbuyinza ng'ekola ensobi ndiyogera. I can't stop talking. Ate ndirwana. Abannayuganda mukyala Kibalama yafudde. Naye nkugamba ebigambo bino. Toddamu kwerumya mutwe. Kwata ekitabo ne pen. Tandika okuwandiika buli akuliraanye. Mu kitabo kyo bw'omala okuwandiika buli akuliraanye owandiike ono ye akola mulimu ki. Taata we akola mulimu ki. Ono omwana oba ono omukazi baawe akola mulimu ki. Oba mukazi we akola mulimu ki. Munoonyerezeeko. Abaami abawamba abantu bakyala baabwe musula nabo mu mizigo. Musula nabo mu mizigo. N'omuliro bagujja wammwe ku kajiiko. Esigiri bado nagizikiza. Ompa nentekako gana amazzi g'okunywa. Omuliro gumpe. Amazzi gomaze okwozaamu engatto. Gampe ngozizemu ttooyi. Mubeera nabo. Njagala omuntu akwate emmundu ogenda okutta Munnayuganda oba okuwamba omuntu.
bamukubira essimu nti omanyi mukyala wo omwana wasangiddwa mu ffene ng'alidde ffene yeebase akooyi oba asangiddwa ku luzzi ng'anywedde amazzi agakkuse yeebaseemu awo akooyi oba mu luguudo wandiika bw'ate osobola okumusaavinga yita mukwano gwali egiini mugaye wano waliwo gundi asugirawo ati ono naye abeere nga akutte emundu agenda okutta omwana w'omuntu oba owamba omwana w'omuntu ng'ategedde nti naawe naye waka waliyo ekiriyo omuntu adduke waka okulaba ekiriyo emundu agirekewo abantu abo mubamanyi nene mudda tubamanyi ebikolwa ne Bayibuli ega nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu kulinga empologoma enfu kitegedde ekintu ekyo